Empaka za piki piki eziguddewo kalenda y'omwaka guno wansi w'ekibiina ekya Federation of Motorsport Uganda ekitwala omuzannyo guno mu ggwanga Uganda eza Mountain Dew National Motocross Championship ziyindidde Garuga mu kisaawe ekya Racing Victoria Park nga zibaddemu ebbugumu. Abawagizi abazze badde beesunze okulaba ku bavuzi ab'enjawulo naddala abaali bavugira e Busiika oluvannyuma lwa FMU ne MAU bwe balangirira nti beegasse nga kyaddirira obutakkaanya obwali bubaluseewo wakati w'enjuyi zombi. Abamu ku bavuzi abadde beesungiddwa kwe kubadde Fortune Centamu wamu ne ba Holland Brothers kyokka bano tebalabiseeko. Nga bulijjo abavuzi batunse mu mitendera egy'enjawulo nga Musisi 65 Jonathan Katende ne Miguel Katende bameze Kigen Mutuma. Omunakkenya nga Miguel Katende yakulembedde n'obubonero 6 naddirirwa mutowe Jonathan Katende n'obubonero 49 nga Mutuma amalidde mu kya 6 n'obubonero 32. Mutendera gwa MX85 guwanguddwa Gift Sebuguzi ngono yalaze ebyenjawulo mu kyuma kye ekipya engeri gy'abadde akibonga mu bbanga nga babadde bamugoba balabisenga babigere nnyo era nga aziwangudde nga yakulembedde n'obubonero 6 naddirirwa Jerome Mukiibi n'obubonero 5. Hiti yasoose tenakoze bulungi tenasistatinze bulungi nene njiwangula hits zino 2 ezisigaddeyo nkubyeho shot n'envuga kyange kino kinene nnyo kunze mpangudde buli hit ebaddewo era nkisuubira next race e Masaka. Mutendera gwa MX125 Walid Ali Omar agwetse n'obubonero 57 naddirirwa Milton Akaki n'obubonero 54. MX50 omutendera guno guwanguddwa Jude Kellyan Musende n'obubonero 55. Mu MX1 Asaf Nathan yaguwangudde n'obubonero 6. Mu MX2 Wazil Omar yaguwangudde n'obubonero 6 so nga mu Vets Christian Mileti agwetise ku bubonero 6.